Atambula ddala bulungi nnyo weebale kubeera mpozi ng'ate otambula naawe embeera eri etya obulamu obusanze otya tukyakikubira ddala ng'obulamu bwe butambula tugamba nti embeera yonna gy'olimu weebeera beta n'obeera ng'ate oli awo otufunira mu mbeera eya bulijjo. Njagala kubeera mpozi ng'ate nina akantu ke njagala okubasomera wano eno tukagenda empolampola kakwatagana ku bendera. Olunaku olwajjo Bobi Wine kasookedde bagaana bukoofiira n'agamba kale ekyamagye katukiveeko wanika bendera. Nabawadde ku story eno kutani even yesterday nagibawadde. N'abasabye ssente ba Irene Sekubaani bagamba bendera abaana bagikozesa bubi. Ndabye abavubuka batandise okukwata bakusanga ng'ogitadde ku mmotoka oba wanga bakukwata. Bakukwata nga bakutwala mu kkomera nga bakuggyako ekidduka kyo oba nga bakuggyako bendera oba nga bakuba kibooke kimu ku byo. Twebuuza omuntu akuba omuntu oyo ali patriotic? Nze mpanise bendera yange ndaga ggwanga lyange. Nze kyasinza okubeera patriotic ku social media. Uganda ebadde temanyiddwa. But Uganda etegerekeddwa olw'okuwanika bendera yaayo. Olw'okuwanika bendera yaayo. Uganda n'ebeera ng'etegerekekwa mu nsi endala n'ebitundu ebirala ebisigaddeyo. Bagamba bendera terina kkubwa nkuba. Abaana batandise okugyayo videos nga bagamba bendera ekubwa enkuba. America abatuuze bayo bateeka bendera ku nju zaabwe. Enkuba n'etonya ne zisula nayo. Oba ontegeera n'ensi endala nnyingi nnyo. Ne wano mu Uganda tulabye hotels ezisinga zi Serena zaani nga bendera ezo gye ziri. Zisulayo ne zikubwa enkuba ne zikola zitya. Abo bonga temubagambako. Lwaki buli kimu mukitya? Ne bendera mugitidde, mutidde akakoofiira, mutidde ekyambalo, mutidde ne bendera. Bobi Wine mwandibadde mumuwa award eya patriotism nti atunze Uganda ebweru w'ensi endala nga talina wadde n'olwataano lwakozesezza. Oba muntegeera. Patriotism sekita namba mu government ya Uganda era balina n'ekitebe wali eri Muyenga. Naye bo tebamanyi wa and when lwe balina kukola bintu ebyo. Ndi sente zibateekeddwamu but visibility is not considered. Oba ntegeera kati muli mu kugamba bakwata abaana. Abaana nno bagambye katunoonye constitution ya Uganda egamba ki. Olwo njagala obbasomera mu kkowa neeno mpola mpola. Njagala kulaba video eno bannagiraba babe neegira. Bagamba all Ugandans are free to display the national flag details and stickers, posters or other visual images in the benefiting manner. The national flag may be flown on all government buildings, institutions, vehicles, both private and official, as well as at private residency. The primary consideration underpinning its use is that the national flag must be treated with dignity and respect at all times. Eyo bali ku bananyambako bera article 8.1.3 abasobola bivuna munabitegeera nti muna Uganda yenna akkirizibwa okuwanika Uganda flag oba bendera ya Uganda ku nyumba ye, ku mmotoka ye, kebere mmotoka ya private keberewa. Naye bendera eno erina okuweebwa ekitiibwa bannaye. Bendera ekitiibwa kyayo kyasuuliddwawa eri bamwami Kyagulanyi. Abaana nno bajjayo constitution ya Uganda mwe babachallengingira. Abamu mwogera nga temusoose kusoma constitution egamba ki. Nalaye mwami Lusoke ng'agamba bagenda sooka basomesa abantu, bamala basomesa babakwate. Bendera singa osanga omwana ng'agisudde mu ttaka agirinnyirira mukwate. Mukwate omusibe n'ebisumuluzo bisuule.
nze ngambye singa omusanga agisibirira agirinyiridde agikoza atya mukwate. By order of the president, the flag esobola okubeera at half mast upon the death of a principal official of government, distinguished members of society, as long as mark the respect in the memory. Bagamba nti president asobola okulagira nti ffenna bendera tuziteeke wakati singa wabeerawo omuntu wa gavumenti oba omukungu wa gavumenti afudde zikke wakati. Oba ntegedde? Ebyo bijja bamalirira mugende mu byenoonyeza mu constitution ya Uganda. Kapeegi kambuze. But osobola okutandikira okusoma ku article 8 ebya flying the national flag. Flying the national flag osobola okugera n'obisomako n'obiggwennyale n'otegeera kiki ky'oyingidde kiki ky'otambuliddemu. Therefore ndowooza bwe tubanga tugenda kukwata abantu bano lwakuba nti ebintu bya Uganda era bwe bityo nti tebalina nsonyi n'atamanyi tteeka. Nze nkigamba nnyo abapoliisi, owa poliisi kati otuuka n'omusomera n'omugamba akubuulira kukwata mu tteeka ki nga teririiwo, n'omubuuza constitution egamba ki nga tabimanyi nabbimanya. Bibyombi basomedde. You can refer to the constitution. Temugaana, temutya kusoma. Constitution ezo ziri mu Luganda ziri ne mu Luzungu. Bw'oba tokisobola funayo mukwano gw'amanyi okusoma mugambo wayi sooka ombulire etteeka ligamba liti ambikulira akubikulira era akusomere. Mugenda kuswala mukyala Irene Seku, Mukulu Lusoke n'abalala lwakuba mwe temuswala. Yammwe temuswala mubeererayo eyo era yogira bw'ati nga biyitaawo. Bati omuntu amanyi embeera nga bwetambula. Omuntu amanyi embeera nga bwetambula ebintu ebimu bireka ne bigenda. Ndabye president wa America, I don't know abadani, either of Trump oba ono yakavaako Joe Biden, yagenda nga asisinkanya abaana nga buli mwana yenna ali mu kuwa bendera ya America. Kyemugamba naabo kye bali bakola bali tebakimanyi. Mujjukire ebintu ebisinga bye tulutambulirako n'amateeka gatufuga tugasimbuliza kuva mu bazungu. Tetulinawo wano tteeka lyaffe liryoli gino. Kyovola ne babeera basala emisango mu kkooti balifaalingako ku misango gy'omu India ne balifaalirawo simayo ku misango gy'omu Amerika ne Bungereza. Tetulina tteeka lyaffe wano eno liryoli gino agasinga tusimbuliza masimbulize Amerika egamba kikulina etteeka. Not until we sit down and design laws and regulations nga tusinziira ku cultures zaffe. Bobi Wine alina omulimu munene nnyo. Katonda bw'aliba asiimye n'abeera president wa Uganda bingi byalina okukyusa. Tulekere okukolera ku mateeka g'abazungu. Oli omulaba nga akuvunaana kukuba emigga akola ate naye ng'etteeka lyakuvunaaniramu lya mu Amerika. Ng'etteeka lyakuvunaaniramu lya Amerika lisimbulize. Nze mbinoonyerezaako nga ndaba ebyebisango zange ndakyali wange asoma ku misango zange nga ngamba gindownloadingire nga byangamba okudownloadinga by'Abamerika, by'Abangereza, by'Abayindi. Nenga abalamuzi baano babirifaalingako babeera basala emisango. Oba muntegedde? Ngenda gamba ono omuyaya atubeeredde ki? But that is bwe kiri. Nze Sula Ssenyo nga nyongera okujjukiza nti genda ku Facebook, genda ku Instagram, genda ku X, ogende empozi ate ku Blue Sky obeere ng'otugoberera bulungi nnyo. Followinga, likinga, commentinga ku posts zaffe zetuteeka, videos zaffe zetuteekayo, obeere ng'ozicommentingako, then tweyongereyo discussion mpola. Now, I was watching a video. It was in Runyankore. Konko omushaija lwa Shande ng'ali okugamba abantu nti ye alina obusobozi obubuzaawo omuntu yenna ne bamutanga okulonda kuwedde. Abadde anoonya kalulu.
alina obusobozi bwonna obubuzaawo omuntu yenna ne bamutanga okulonda kuwedde. That wasn't si kya bulijjo naye kineewuunyisizza nnyo babadde abigamba kukuba mu ngalo. I was so disappointed. Sijja kulumba tribe wabula nja kulumba abantu b'omu bitundu mwennyini omwo nti muli basiru. N'okuba engalo kuba omuntu alina obusobozi obubuzaawo omuntu watya nga babuzizzaawo relative wo. Gwe tokimanyi nti mu famire zammwe temukwatagana mu byobufuzi waliwo awagira eno ne wabeerawo n'awagira eri. Watya nga wafamire gwe babuzizzaawo. By mistake naafa. Can you even clap? Ekirungi ebigambo ebyo abadde abyogera mu Lunyankole nga ne babigamba bategeera Olunyankole. Though babigamba basinga mulimu Abaganda bangi musemba bule omwo simanya ne Lwemiyaga yonna Lwemiyaga semba bule nawa. Ebintu by'okwabuda kutinga abantu biriko maddi. Imagine ekisinga okunnuma. These are old men. Atasobola kugoba wadde embaata. Naye yadde wali na bragginga, we can do this and this, you know. Ne mukuba engalo stupidly. Ne mukuba engalo. Eyo ndowooza yange nze ng'omuntu omu kye mwakoze kya kisiru. Mwandibadde musirika bwe mugamba yi naye muzeeyi olwo mubeera mugatta abantu ozojjewo Ssekikubo ate obragging nti osobola okuwamba abawagizi be olwo oba ogasse oba oyawudde. Bw'owamba abawagizi ba Ssekikubo abalala ne bakwagala. Nze I can predict this vote. Ssekikubo agenda kuddamu awangule constituency eyo. Akalulu bakayiwe bagende mu by election gye bajja omubbira mpozi. Nze nkibabuulidde ayinza okuba talina kyabakoledde but bw'atuuka okwogera talina at any moment or any time yali agambidde kulumya bulamu bw'abantu sibiwulirangako ate nga nayo gyali musajja wattu ebadde eriyo aba opposition. Naye Lwashande n'avaayo n'agamba nina obusobozi obubuzaawo omuntu yenna. Eyo statement poliisi n'esigala ng'ekyatudde etya generaali w'amagye eyawummula. Olaba ne bw'abeera ali mu magye tali above the law. Lushoke, what do you have to say about that? Ogenda limba ky'abantu. Ogenda kujja olimbe ky'abantu. Focus mugitadde ku bendera abakola ebikolwa ku Bannayuganda mubalaba ne temubafuddeeko because be mulya mu ngalo. Nyongera okubuuzaako era gy'osinzira okubeera ng'owuliriza webale kubeera nga ate ekintu okikwasaganya mpola mpola. Ana emyaka gidduka. Natasha awezezza emyaka 44. Natasha twenkana ne Natasha kyokka ekisesa muzeeyi agambye she has been a youth yesterday, now she has grandsons and daughters. Kitegeeza Natasha naye yazaala dde abaana be bazaala abazzukulu oba abadde ategeeza abazzukulu be ye nga muzeeyi. Awo sitegeddeewo but kyonna kye kiri kati ekisinga okusesa General Moses Kainerugaba ate gwe bayita omuvubuka ku Natasha kuba kati Natasha afuuse jjajja. Agamba atya producer wange Ranksi webale kubeera ng'oweereza eggwanga. Ebintu bino nedda ewa Natasha niwe tuveeyo tugendeko ewala mpozi ate mpozi ekintu nga kitambula ddala bulungi. Mwami Kyagulanyi Joe yabadde Bukoma Nsimbi n'akuba ekintu n'akyogoloza n'agamba every time we raise a flag we be in a big number and if Museveni sees that it confuses him, it is called a revolution. Museveni has always been saying he is teaching people patriotism. He should clap for us. We are for teaching patriotism. Nakibagambe wali eri ezo statements za Mwami Kyagulanyi yazikoze ng'agamba nti buli otuwanika flaga
kiraga nti tuli bangi era President Museveni buli wakiraba kino kimubuzaabuza nekyo kibayita revolution. President Museveni abadde agamba nti buli kaseera asomesa patriotism naye yandibadde tukubira mu ngalo lw'okusomesa abantu okwagala ensi yaabwe, ekyo kibayita patriotism. Otegedde. The National Unity Platform Secretary General Levis Lwongoya has raised concern over alleged irregularities in the National Voters Register ahead of the 2026 election. Lwongoya says analysis for Electoral Commission data for Kampala Central alone shows more than a. Kakati wano kigambibwa okusinza ku Levis Lwongoya agamba nti registrar as Electoral Commission bagenze bazongeramu abantu. Ekyokubiri mulimu abantu abapiaringa oba abalabikiramu emirundi ebiri nga bagamba eyo yandibeemu ku nkola ey'okubba akalulu oba muntegedde waliwo abantu abalabika emirundi ebiri kyokka nga kyetujjukirako bayita abantu okugenda okutereeza enkalala z'abalonzi, okutereeza amanyago, okujjamu abaafa n'abaasenguka omuntu asobola okubeera nga registaringa mu kitundu kye wennyini. Oba ontegeera omuntu aregistaringire mu kitundu kye wennyini abeere nga waakola ki walondera era atereeze. Kijja kita mu Kampala Central nti abalonzi kati amanya agali mu register gasinga abalonzi obungi. Jjukira Kampala Central mo abakoleramu bava mu Wakiso, bava Mukono, tebasulamu. Abasulamu era n'abalonderamu ng'abakoleramu batono. Naye agamba registers zirimu abantu bangi nnyo okusinga abalonzi abalimu. Kitegeeza ki? Nti muliza okuba mukiraba mu Kampala Central mokka naye nga n'ebitundu ebirala bwe kityo bwe kiri. Mwami byabakama sente za gavumenti ze mwonoona bwe mutyo ne mubeera nga temusobolera sitiiru kukola kintu ne kiggwa kiki? Kiki ekyo ekintu ono ekintu kyotunera ogamba naye bannaye Uganda gye tulimu eno bayaba etya Uganda eswaza but anyway bijja kuggwa. Abantu b'e Kalungu babadde massive nnyo eri Mwami Kyagulanyi nga bamwaniriza era nga bamugamba nti bamwagala nnyo. Kayemba Honorable Solo nkulabyeko awo Bukoma Nsimbi nga mwaniriza. Ndabye mwatonye embuzi badidde akabuzi akeeru ne bakambaza flaga ne bakambaza engoye ebyambalo bya NUP ne bakakwasa ne flaga balamwe mujooga tugenda bakuba kibooko mudda mutya flaga ne mugiwa embuzi. Mugaba Katonda kaza agambye atuuyana obalere yagala tuuyana. Bannaye tukkirize tugaane wabeerawo okwagala. Abantu bayagadde Bobi Wine, embuzi zayagadde Bobi Wine, embuzi ziri eri Bukoma Nsimbi zambala ebyambalo bya NUP ne zikuliita ku street ziti I need to interview that goat. Naye Kayemba Solo tetugenda basonyiwa. Sebo mwe mwina n'embuzi zambala. Mwagala vuganya bali gundi be yagamba King Sam n'embwa zaabwe zoogera. Kati namwe mwina embuzi ezambala ebyambalo bya NUP. Bajja zibba bazitwale bazisanjage bazisaddaake. Omusango gwa Besigye, musango wa Besigye ogwo ndabye omulamuzi gambe gutya. High Court Judge Emmanuel Baguma orders the jailed retired Colonel Dr. Kizza Besigye and his AD Abedi Rutale should plead to treason charges immediately without any further delay. Abagamba either bakkirize omusango baleme kulwisa kooti oba bagwegaane okuwozesebwa kugende mu maaso. Jjukira Mwami Besigye yagamba Baguma tali balanced bulungi nnyo.
omusango gwaffe aguveemu. Ne bajulira yonna gye baajulira ne bigaana. Omusajja alemedde mu musango gwa Besigye abaagaza ki? Kati abagamba either bakkirize nti baali balya mu nsi yaabwe olukwe. Jjukira Besigye yakwatibwa e Kenya n'Abedi Lutale ne bagattakawo n'omusirikale omulala nga baali bagenze okugula ebyokulwanyisa nga bino aiminga kukuba mwami Museveni afe. Nga bw'owulira Andrew Mwenda bw'agamba nti Besigye yali ayagala kutta mwami Museveni. Kakati ne babakwata. Guno omwaka gwa kubiri Besigye ng'ali mu kkomera. Guno omwaka ogwokubiri nagwo gukoze eki? Gukutuse Besigye ng'ali mu kkomera. Abange muwulira mutya nga muliisa bannammwe Krismasi mu makomera naye nga n'emisango tegiriyo? Kubanze kyensinga okumanya emisango Besigye mu likodi mwali nti yakyasinze okusibibwa emirundi emingi. Kyokka ku mirundi gyonna egisibiddwako talina musango gwali gumusinze ne bagumusalira. Njagala mwawula ebintu bino. Nelson Mandela ye munnabyabufuzi akyasinze okusibibwa emyaka oba ebbanga eppanvu. But Dr. Kizza Besigye ku lukalu lwa Africa yakyasinze okusibibwa emirundi emingi. Naye ku misango gyonna egimuvunaanwa tewaliko na gumu gwali gumusinze. Ekyo nkibalekedde mugende mukole history.